Abatuuze b'eggangu Makindye Ssaabagabo balabye Katemba atali musasulira omuwala bw'alinnyiddwako ebintu ku mutwe bakira bye bayita omuzimu gwa ssengaawe nga birumiriza omu ku baganda bw'ayitibwa Kevin Nalubega nga bwe yasimba eddagala ku malaalo ge. Ebintu bitegeezezza nga bwe byagala Nalubega agende ku malaalo awaziikibwa omugenzi asimuleyo eddagala lye yasimbako. Omukazi alinnyiddwako ebintu ye Stella Nabukeera ng'asoose kuyimirira mu luggya okumala akabanga ng'alinda Nalubega gye. Abakulembeze b'ekyalo nga bakulembeddwamu ssentebe Magala Lawrence bagenze mu maka ga Nalubega ne bamugjayo agende ku malaalo ebintu gye bibadde byagala agende kyokka nga basoose kusaba abatuuze baleme okumutuusaako obulabe. Ekiri wano ekyekiyinza okuva ku kika kyewu kubanga kati ffe ab'ebyokwerinda ffe tukoze eki ab'ebyokwerinda ffe tuliwo. Bwe batuuseeyo ne bamuyita bagonjoole ensonga asoose kugaana kyokka oluvannyuma n'akkiriza era Nabukeera abadde alinnyiddwako ebintu n'amwesimba mu maaso nga bw'amulumiriza. Kennyini kennyini wali simba era gwe kennyini gwe njagala ogenda olinda ejjireko. Lwaki wanteekayo? Lwaki wabinteekayo? Lwaki wabinteekayo? Kale nnyebo ddala lwaki wabinteekayo? Abatuuze batandise okutwalira amateeka mu ngalo ne basikaasikanya Nalubega nga baagala okumukuba wabula abakulembeze ne bamuddusaawo era ng'eno abantu okubadde ne Nabukeera abadde alinnyiddwako ebyokoola bagenze bamugoberera nga baleekanira waggulu. Wabula muwala wa Nalubega ono amuyise Katemba n'agamba nti bano bonna baagala kuttira nnyina linnya ssaako n'okumuswaza. Batuggyewo obubadi bwabwe obwo obubadi twabukola babutwale eggaba. Abasecurity wekiki wetuli naye kati waki omuzimu tegugamba nti wawano nga liyetteka lye basimye. Mama Sharon yalinnyibwa ebizimu yayogera nze byenkukwata ebinkwatako yayogera Mama Sharon wano basimbye eddagala. Omuvubuka yali Peter ali Kabumage akola ne Henry ye yasimbulawo eddagala nga Mama Sharon yafulumye. Nabukeera agenze ku malaalo n'omusamize ne babaako ebintu bye basigudde ku malaalo g'omugenzi. Wabaddewo omutuuze abadde agezaako okucunga omusamize kyokka ng'ono abatuuze bamusikaasikanyizza. Bino byonna okubeerawo kiddiridde omu ku bawala mu maka gano okulwala era ng'asangiddwa mu lujja ng'alaajana ng'obwedda alumiriza ssengaawe nti yavaako bino byonna. Twagala omuzimu gukakase eddagala wali ate bamukusaba busabi. Bakira omusamize yeetala ku malaalo ng'asimulayo ebintu ng'eno bannaddiini basabira omulwadde Goleti Namatovu nga bwe banyookeza akabaani. Tusaba ebintu biri bikole ki bisobole okuva okubanga oyo omwana bibadde nga bimukuba. Sharifa Namuyomba yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV eggangu.